Tendereza Kristo, nebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde gwe nange atuganya n'okuba nga tuli bakozi wamu naye. Njagala okubeera nga nkusiima gwena atutte eddaala ery'okubeera nga weenyigira mu nsonga ey'okubeera omuyizi ow'ekigambo kya Katonda. Ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala kubanga sifa abasoose, naye Bayibuli enyweza ng'eraga abantu abali mu Bikolwa by'Abatume essuula 17 olunyiriri olw'11 abantu abo abaatwala eddaala ery'okubeera nga beenyigira mu nsonga ey'okuba nga bekkaanya ebyawandiikibwa nga tebatidde ettutumu ly'omuntu lyali ligamba ki. Ssebo bannyabo ampuliriza, njagala olunaku olwali tutunuulye ku nsonga eyitibwa kya bwakatonda omusajja oba abasajja okubeera n'abakazi abasukka mu omu, oba kya bwakatonda omusajja okubeera n'omukazi asukka mu omu. Lwaki ensonga eno njagadde okubeera nga tugyogerako? Ensonga eno ebiro bye tulimu efuukidde ddala ssemasonga mu mbeera ey'okubanga kiviiridde ddala ne mu kubeera nga abantu leero kati nefe abagamba nti twalokoka, abantu ab'enjawulo bagunjizaawo ebintu eby'enjawulo bye bagenze mu maaso n'okugatta ku Katonda. Kyovula Pawulo bw'aba awandiika mu Bagalatiya essuula essookera ddala olunyiriri lw'otwandigambye nti lwa 6, Pawulo awandiika agamba nti neewuunyiza nnyo nti mangu n'embiro muvudde ku oyo eyabayita mu kisa ekya Mukama waffe Kristo ne mugenda eri enjiri endala etali ndala, naye waliwo omuntu ali mu mmwe oyo agezaako okubeera ng'akyusa enjiri eya Kristo. Amawulire genina amalungi ssebo oba nnyabo ampuliriza nti tulina Bayibuli enzijuvu erina ebintu ebyatulambikibwa edda gwe nange bye tugwanidde okubeera nga tugoberera. Leero kyova olaba owulira n'abantu abagamba nti waliyo amakubo mangi agatwala eri Katonda. Oli akugamba obusiraamu bukutuusaayo, obukatuliki bukutuusaayo, obusevenisi bukutuusaayo, obulokole nabwo bukutuusaayo, n'obusamize nabwo bukutuuse wa Katonda, n'okubeera ng'oli muntu yenyigira mu kino nekiri. Buli omu Katonda ajja mukkiriza okusinziira ku ebyo byeyakola ki byakkiriza. Ssebo bannyabo ampuliriza, njagala okugamba nti nga bwe bagamba nti enswera ekwagala yeekugwa kubbwa, njagala okugamba nti amazima agaliwo ge gano. Bayibuli si bwetyo bw'esomesa. Bayibuli eraga mu Yokaana 14:6 Kristo yeekali ekkubo n'amazima n'obulamu. Naye nga tukitegedde bulungi nti mu nsi mwe tuli abantu ab'enjawulo tebakomye kubeera nga bali mu bufumbo obw'okubeera nga bagatta ku bakyala baabwe abakyala abalala bangi, oba n'abakyala abo okubeera nga bagatta ku mwami abeera muwasiza ng'amugattako abaami abalala, kuba kati ebintu byatuuka byayonooneka. Oli agamba nti kyonkoze nange nja kikukola. So osanga nti omusajja yagenda n'aganza abakyala abalala, ne mukyala we n'afuna engeri gye yakimanyako n'agamba atakulekera nawe tomulekera, naye n'agenda mu maaso n'okuganzayo abantu abaki abalala. So bonna ne babeera wanti bagamba ezenkanankana. So n'ekyenjagala tubeere nga tutegeera ekikulu nti ekigambo kino eky'okuba ng'omusajja alina omukazi asukka mu omu oba abeera n'abakazi abasukka mu omu si nsomesa ya Bayibuli. Bayibuli teraga nti ekintu kino kye kigwaniddwa okubeera nga kigobererwa, newankubadde nti mu mubiri gwa Kristo tulina kaakano abaweereza ab'enjawulo abagenze mu maaso n'okwekkiriranya nga bagamba singa baba bayitiddwa ku maradio oba ku TV ag'enjawulo bawe ensonga yaabwe oba bawe ekyokuddamu kwabwe eri abaweereza ab'enjawulo abagenze mu maaso n'okuganza abakyala abala wabweru w'obufumbo bwabwe, abagenze mu maaso n'okwenda ku bakyala baabwe. Kubanga birabika nnyo so wano waffe e Uganda, mu Amerika n'amawanga agasigadde gonna ebintu bino kati tukola tutya tubiwulira. So obawulira nga baddamu nga bagamba nti abantu ng'abo abagenze mu maaso n'okuganza abala babeera nga
batidde buti okuddayo ku nkola yennyini eya bayibuli kubanga enkola yennyini eya bayibuli yakubeera n'abakyala nga bangi. Ssebo ba nnyabo ampuliza kye njagala okugamba nti tulina abantu abafuuse bakakeesa abasomesa ebintu ebyokuwaba nga gye bali bangi nnyo bayitibwa ku mikolo egy'enjawulo, bayitibwa ku rediyo ez'enjawulo wamu ne TV ez'enjawulo. Saagala otuuke ku ddaala eritandika okugulumiza oba okulowooza ku bantu waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Bayibuli etugaana singa oba otunde Abakolinso ekisooka essuula ey'okuna onyolo 6 Pawulo atugamba nti tulina kulowooza ku muntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Ensonga lwaki tulina ebyawandiikibwa eby'enjawulo ng'ekyamateeka 2 egamba togattako ate era totoola ku kigambo kya Katonda. Ate Bayibuli emu enyweza mu kyamateeka 12:32 totoolako ate togattako, era enyweza ne mwongera 3:5-6 totoolako togattako. Tekikomaawo kubikula naye ekinyweza 22:18-19 ng'egamba totoolako togattako kujjako ng'oyagala omuzingo oba ng'oyagala obi bonna obunaagwa kw'abajeemu okubeera nga bukola ki bukuteekebwako. So watali kulwisaayo ensomesa ya Bayibuli nambulukufu bulungi ate omutawana gwonna guvudde mu kubeera ng'abantu baganya okubeera abayizi ab'ekigambo kya Katonda. Bayibuli erambika ensonga zino bulungi nnyo era yeteeveera wabula ffe abeveera ne tutandika okuba nga tukola tutya tutandika okusembeza ebintu ebirala. Bw'otunuulira Timoseewo 2:15 egamba nti yiga weerage ng'omuntu akkiriziddwa mu maaso ga Katonda. Yiga okuyiga ki ekigambo kya Katonda, okubeera nga tweraga ng'abo abantu abakkiriziddwa Katonda. Abantu Katonda batakkiriza oba batataddeeko mukono gwe gukakasa, naffe tetugwanidde kola ki bakakasa. Ku lwaliro osanga omuntu nga si muyigirize ekimala mu kigambo kya Katonda, tatutte budde kwekkaanya nsonga, ebiseera bye bisinga bimalira mu nsonga eziri wabweru ebyawandiikibwa ku lunaku olw'Essande, olwokubiri, olwokuna oba olwokutaano oba olwokumeka, n'ayimirira mu maaso gammwe nti agenda obbasomesa kubanga agenda babuulira ekiri ku mutima gwe. Tetwagala gwe tubuulira biri ku mutima gwe, tubuulire kiki ky'otadde mu ndowooza yo, kikyoyize ne kikukyusa nawe n'oyagala n'abalala okulaba ng'obulamu bwe bukola butya bukyuka. Bayibuli egenda mu maaso n'egamba omukozi ateetaaga kukwatibwa nsonyi. Omukozi ateetaaga kukwatibwa nsonyi, ekitegeeza nti abantu abatali bayizi ba kigambo kya Katonda batakakasizza balina obusobozi mu bo okukwatibwa ensonyi ekigambo kya Katonda. Katonda ku lwaleero tulina ebintu eby'enjawulo abantu bagenze mu maaso n'okutiitiriramu. Twogera ku nsonga ey'obuweereza obw'obutume wamu ne bannabbi. Kyenkana buli muntu yenna ayagala muyita mutume, ayagala muyita nabbi. Ne batafa nayo kutegeera nti Bayibuli okusinza ku nsomesa ya Bayibuli esengeka etya abantu abayitibwa abatume. Ye batume kikaakano be tulina butume bwa nnabaki bwe tulina mu ndagaano empya. Bwe buba nga muntu agamba nabbi yali akola mulimo ki? Ekigendererwa kya nabbi kyali kyaki? Tulinawo ekigendererwa kya boleero ebintu ng'ebyo, naye abantu batyo byogerako kubanga kaakano kirabika nti abantu abayitiddwa nti bagoberezi baabwe bye bintu basinga okuba nga baagala okuwulira nga gwayimidde mu maaso gaabwe bye bakuyita oba bye weeyita oli nabbi oli mutume. Butume bo newankubadde buwakanya ebyawandiikibwa gwe kasita obeera. Obwannabbi newankubadde buwakanya ekigambo kya Katonda gwe kasita weeteekako kali nti oli nabbi. Kubanga mu Bayibuli nambulukufu ekimala omuntu yenna agamba nti nabbi wa Katonda okusinza ku kyamateeka 18:2 ne bw'abeera nga afunyeyo tugambe obunabbi obwo bumu ne bubeera nga bufu busazaamu obunabbi bwonna bwe yali awadde era bawakuttibwa. So nabbi wa Katonda abeera 10 ku kinne waakyo kubanga alungamizwa mwoyo wa Katonda. Naye bano abagamba nti Lord Trump yagenda okubeerako era agenda kuweebwa ekisanja ekyokubiri teri agenda mujja mu buyinza ate ne basigala nga bakyeta bannabbi ate nga nawe osigala okyakuŋŋaana nabo nkwewuunya bwewuunyinya bo bassebo okolayo ki lwaki togoberera Bayibuli. Tebakoma kwabo bakulembeze ab'amawanga bokka wabula n'ensonga ez'enjawulo ne bye balagudde mu bulamu bwammwe n'ebintu by'enjawulo nammwe bye bagambye bimulabiddeko ddala nga tebituukiridde era n'oddayo. Oyo akugamba nti ye nabbi yalaba Mukama waffe yalondebwa ye yasomesebwa Yesu mwene yennyini
ebintu ng'ebyo. So n'ensonga eno ey'omusajja okubeera n'omukazi oba n'abakazi abasukka mwoyo omu nayo genze mu maaso n'okubeera nga teyogerwako mu kanisa bakimmira ddala amazzi ne beebuzaabuza ng'ekitaliiwo. So abantu bakola bye baagala. Ndowooza olaba obulamu buno bufuuse bwa bulijjo. N'abaana baffe mu masomero, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala alinayo simanyi eno kati ennaku zino batandika biteeka mu lulimi lwagamba nti ka sugar daddy simanyi sugar mami, then abala bagamba side chiiki. Tomanyi chiiki ki gye bawugira kaana kankoko boogera ku kitebitegerekeka. Lulimi luli awo lwakubula buki bubuze era yena alwegattako yegatta ku baasi eyo wakubula tegeera. So njagala tubeere nga twekkaanya ensonga zino bulungi. Bayibuli etugamba nti omuyizi ow'ekigambo kya Katonda aba asobola okukyabuluzaamu bulungi n'atatandika kubeera nga aleetera ebintu okkoonagana wabula ng'abyawulira ddala buki bulungi. So bwe tuddayo mu bintu ebirala ebikulu eby'okufiibwako wano, Paul bwe yali yawandiika ku Lwomu Ntukuvu n'atulaga ebintu eby'enjawulo ebyabeerawo nga gwe nange tetunnabaawo ng'atubuulirira. Bayibuli eraga mu Bakolinso ekisooka 10:5 egamba, but with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Nti abantu bennyini Katonda be yajja e Misiri ye yennyini yamala n'abettira ng'abattira mu ddungu. Lwaki abattira mu ddungu? Bwe yabajja e Misiri olwo Misiri lwabasigalamu. Bino tuli okwogerako omuntu okubeera n'omukyala abakyala basukka mu omu byatambula nabo baavaayo eri naye ate empisa z'e Misiri bagenda nazo nga baagala basomoke nazo. Kati Katonda akujje mu nsi ogamba nti walokoka akulokodde naye ate okyayagala bire ebintu nga wabinyumirwanga nti obyetikka ogende nabyo ne mu ggulu, obyetikka bibeere ekitundu ku bulamu bwo. Bayibuli egamba they were overthrown, battibwa mu ddungu. Eryali badde ng'eddungu kaakano lye tusobola okugamba bwe bulamu bwaliro bwe tuli otambuliramu. Omuntu n'akwatagana n'empisa ziri ki enkadde. Bayibuli egamba now these things were our examples. Bino ebintu byatuukawo okubeera ebyokulabirako eri ffe, to the intent that we should not lust after the evil things. Tin'olw'ensonga eyo tuleme okubeera nga twegomba ebintu ebigaaniddwa, ebintu ebyobuseegu Katonda byagamba titulina bigoberera. Ssebo oba nnyaba mpuliriza, ndikwogera ku nsonga y'omusajja okubeera n'abakazi abasukka mu omu. Ekyo kiyitiridde kaakandi kyatwaliramu n'enjigiriza ez'enjawulo. Abantu bagatta ku kigambo kya Katonda nga bwe bakitoolako, ate ne bakitoolako nga bwe bakigattako, nga beekwanaganya, nga beggulirawo eri enjigiriza ez'enjawulo. Bano babataddeko misubbawa ku mitwe, bano babaliisiza makovu, bano babasigisiza wano tuwaayo ensigo ye ey'okukkiriza, ebitali mu Bayibuli. Waayo ensigayo y'omwaka, waayo kino ne kino, ebintu ng'ebyo. So tebirabikidde bulabikizi mu musajja kubeera n'abakazi abasukka mu omu, n'ebirabikidde ne mu njigiriza, birabikidde ne mu mpisa zaffe, birabikidde ne mu bintu ebyaki eby'enjawulo. Ebintu ebyo Katonda abigaana, agamba ekyatuuka ku bale abaatusooka kyabatuukako. Ate Katonda mu ngeri emu endala n'aganyiza ensobi zaabwe okubeera nga ziwandiikibwa, ffe tuziyigireko tuleme kuddamu nsobi zennyini ze baakola. Alina amatu wuliriza. Egenda maaso n'egamba, and as they also lusted, nga nabo bwe bakola ki bwe beegomba. So Bayibuli etulaga ng'ebwe tugenda okugenda mu byawandiikibwa eby'endagaano enkadde tutunuleyoko, ojja kizuula nti no Katonda ebintu bino abigaana. Empisa ey'okubeera nga omwami ali mu bufumbo obwo aynako amaka amakulu, simanyi n'amaka amato ga mirundi 2, 3, 4, 5, Bayibuli tebikkiriza. Kuleetera baana kwesosola, kuleetera bakyala bano kulwanagana, kuleeta busamize mu nnyumba, entalo n'ebintu eby'enjawulo. Lwombi ekyo lwamuse tebamanyi, obulwadde bwavudde bwaze mu nnyumba teri amanyi. Ebintu ebyo bize lwakuba nti abantu tuvudde ku Bayibuli. Gwe sseba mpuliriza, oyinza okuba gw'oziyita Aki ne Katonda tamanyi Aki. Oyinza okuba ogamba nti oli wa mukisa n'ekyo Katonda takiraba nga mukisa. Oyinza okuba ogamba nti kubanga nina ssente Katonda takiraba nga gwe kuba na ssente. Oyinza okuba ng'ogamba kubanga ndi wattutumu, ndi mukulu, teri aŋŋamba kyakkola, naweza dde emyaka 18. Bwe eggwanga lyammwe nga bwe lyogera
oba constitution yammwe ssemateeka wammwe bwatyo bagamba nti 18 oba okuze ne mu maaso ga Katonda tosobola gamba nti okuze nga togondera bya Katonda. Akuze mu bya Katonda oba akuze mu maaso ga Katonda yoyo agondera ebyo Katonda byagamba ti bye bigwanidde okukolebwa. So bino byakuyiga kubanga singa tetwiyigira ku ebyo ensobi oba ensobi ezasooka okubeerawo waliwo omukisa gw'amaanyi nnyo okubanga tuddingana ensobi zezimu ezakolebwa abo abatusooka. Olwatataatawo otaluyigirako nti lwe lwamutta naye lusobola okutta. Abantu baganya okuyiga n'ebintu ebitwetoolodde. Buno obulyango obulokozi bwe tubuulira ne tugamba bannange lokoka bantu balaba banna bwe bafa naye yalooza si lyekkubo naye lyagenda okukwata. Wabula bagamba kimu, ffenna lyekkubo lye tugenda okukwata, ffenna lye tugenda okukwata naye ng'okwata wa? Ogenda mu ggulu, ogenda mu geyeena, obadde wasembeza Yesu. Kati enjikiriza z'enjawulo zigamba nti buli omu yenna kyakkiriza kisobola okutuusa wali eri. Ebyo byonna bikyamu. Tuddeyo ku musingi ogwa Bayibuli ensonga eno eginoganya bulungi. Singa otunuulira lubereberye byonna gye bitambulira gye bitandikira, Bayibuli eraga mu ssuula ey'okweronyo lw'e18, and the Lord God said, it's not good that a man should be alone. Mukama Katonda n'agamba ti si kirungi omusajja okuba yekka. Kati waliwo enjigiriza ezigamba oba kye tuyita mandatory celibacy, abalagira buno Obukatuliki obugamba nti zaala abaana, mu kuzaala abaana si kibi, mu bazaale kasita banaabeera nga baneeyawula kubeera nga tebawasa. Kati bino weebuuza bo abazaalibwa baalizaaliddwa batya? Bayibuli ekiyita enjigiriza ey'amasitaani ey'emyoyo emikyamu, Timoseewo ekisooka 4:1-3. Egenda maaso Bayibuli wegamba nti si kirungi omusajja okuba yekka. Kyekyo kyegambye newankubadde waliwo ab'enjawulo abawereddwa ekisa okubeera nga bayawulibwa ku bulamu buno obw'obufumbo olw'okubako emirimu egy'enjawulo Katonda gy'abayitidde okuba nga bakola batya batuukiza. Abamu ku bo oyo omusajja gwe tulaba mu Bayibuli ayitibwa Pawulo. Bayibuli egenda mu maaso n'egamba, and I will make him a helpmeet, n'amukolerayo kiyambi. Kati bw'otunuulira olunyiriri luno olwa 21, Bayibuli egamba, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. Katonda n'aganya otulo otw'amaanyi okubeera nga tugenda mu maaso n'okujjula Adamu, and he slept, era naye ne yeebaka. Kino abamu we bagamba nti n'abasawo we bakopa olulimi oluyitibwa olwa kalifoomu. Omuntu okakuunyisaako n'omaliriza ng'omaze okukawunyako n'otategeera kiki ekibadde, omala otandika otegeera oluvannyuma lw'essaawa embale. Bayibuli egenda maaso n'egamba, and he took one of his ribs. Kati Bayibuli eraga nti omwami ono yalina embiriizi nnyingi ku kkono ne ku ddyo, naye newankubadde alina ku kkono ne ku ddyo, Katonda yatoolamu olubirizi lumu. Ekisinga okwewuunyisa nti abantu bonna abasinga ne mu lulimi olw'okugereesa bagamba olwo lwe lubirizi lwange, naye amalo gamba nti olwo lwe lubirizi lwange ate n'anoonyayo embiriizi endala ez'abalala. Gwe bw'otwala olubirizi lwo ezisigadde teziba zizo, zibaako bannyini baazo oba mubbi. Abaali badde batwala ezo zonna ozeekuusiza ate nazo tezigenda kumala. Genda maaso n'egamba, of his ribs he took one, n'atwalako lumu masekkati g'ennyingi, and he closed up. Katonda teyalekawo mwaganya gonna ogw'omwami ono okubeera nga alina ekituli mu mubiri ekigamba nti nkyasuula nange okubeera nga nkoppera ddala ekyo Katonda kyakoze nange neetondere kino kyankolidde nze tekimmala. Kati leero ebyawandiikibwa bimaze okuggalwawo, byaggalwawo dda, ne wakyaliwo abagamba nti Katonda alina kyangamba ssaawa zino, Katonda alina ekigambo kyatutegekedde ssaawa zino. Waliwo obubaka bwe nafunye nabadde mu kusaba n'okusiiba, Mukama nampa ekigambo eky'omwezi guno, Mukama nampa ekigambo eky'omwaka guno, Mukama nampa ekigambo kyo. Byebyo kaakati ebiriwo bamaze okuggalawo, ne wakyaliwo abasimaasima okuggulawo okufuna ebirala ebitannabagambibwa nti bagwanidde obikola. Negenda maaso n'egamba, naggalawo the flesh instead of, n'amala nakola ki, n'abikawo. Olwa 22, and the rib which the Lord God had taken from the man, olubirizi Mukama Katonda lwe yali atutte okuva mu musajja, he made a woman, n'akolamu omukazi. Bayibuli tegamba n'akolamu abakazi, wabula egamba n'akolamu omukazi, ekikiikirira omukazi omu
omukyala omu. Adamu akiikirira abasajja bonna, Kaawa n'akiikirira abakazi bonna. Kati wano kitegeeza Bayibuli eyongera n'agamba and he brought her unto the man, n'amuleeta n'amuteeka mu maaso g'omwami. Olwabiri musatu. Adam said this is now bone of my bones. Adamu n'atandika okubeera ng'akola ki? Ayogera ng'agamba kaakano ono ly'eggumba ery'amagumba gange. Buli musajja abaako n'eggumba lye, omusajja atayitiddwa kubanga yawulira mu bulamu butabe, abaako n'eggumba lye ery'amagumba ge gonna. So omukyala alina kubeera omu ku omwami omu, omwami omu ku lw'omukyala omu. Ensomesa ya Bayibuli egenda maaso n'egamba flesh of my flesh, nti omubiri gwange, she shall be called a woman, anayitibwa omukazi, because she was taken out of a man, kubanga yafunibwa okuva musajja. 24. Therefore shall a man leave his father and mother. N'olw'ensonga eyo omusajja n'aleka taata we ne maama we, and shall cleave. Bayibuli ey'oluzungu ekosa ekigambo cleave, wabula mu Luganda kye kigambo kye kimu kitegeeza anaaleka taata we ne maama we n'afuuka omu, oba ne yeegatta, oba n'abeera kumpi nnyo, n'anywera n'omuntu ogwo omu. So tukisobola okugamba nti ne bakwatagana nga tosobola baawula, ono afuuka muntu ogwo omu. Alese bazadde be n'asalawo yeegatta afuuke ne munneewe bafuuke omuntu omu. Bayibuli egamba to his wife. Bayibuli tegamba nti ne yeegatta ku bakazi. Bayibuli egamba ne yeegatta ku mukazi. Y'ensomesa ya Bayibuli. So bwe tulaba entandikwa y'okutondebwa kw'ebintu, yeeno engeri ebintu gye birina okuba nga bikola ki? Nga bitambula. Ssebo bannya bampuliriza, oyinza n'okubatolokokanga, naye kankubuulire, ogwo omusaayi gw'ogamba nti gukutambula nnyo mu mubiri, kasita gutandika okubeera nga gusukkuluma, gukuleetera amagezi ga kulowooza nti olina kudibya kya Katonda oteekewo kikyo, kijja kuviiramu obuzibu obw'amaanyi obujja okusuula mu katego, obujja okusuula mu kabi. Bayibuli bweti bwegamba nti omwami anaaleka, omusajja anaaleka taata we ne maama we ne yeegatta ku mukazi we. Bayibuli tegamba ne yeegatta ku bakazi be. Gwe omukazi ali eyo ampuliriza nga weegatta ku mukazi oli omulala, oli mu bukyamu. Gwe omusajja ali yeebakirize no programu yokusanze webakirize eri omukazi omulala ng'owo omulese eri, oli mu bukyamu, olina omuntu omukyamu mu kadde akakyamu. Bwalidduse zambwa n'ovaayo ssebo bannyabo n'oddayo eri mukyalawo, n'oddayo eri omwami wo, kubanga kino kitugamba eky'omusajja okubeera n'abakazi abasukka mu omu ky'abasajja Bayibuli bwetyo bwekyoga. Naye tugamba nti ku mulembe guno abantu bayingizamu, n'abakazi bayingizamu ensonga egamba nti atakulekera naye tokola ki? Tomulekera. So kyenjagala okugamba ssebo gwe nalina ampuliriza, eyo gye weebakirizayo mu bukyamu, toyina kubeerayo, oli wa mukazi omu. Omanyi obuzibu ogenda okweteekamu. Esooka ddala ogenda kufuna obuzibu ne Katonda. Ekyokubiri ofuna obuzibu n'emitima gy'abantu gy'ogenda mu maaso n'okumenya. Ekyokusatu ofuna obuzibu n'abo abaana. Ekyokuna oyinza n'ofuna obuzibu eri okubanga weereetera endwadde, n'okuba ng'abantu abo bonna oyinza n'obutasobola kubeera nga bonna okola ki? Oba abantu abo bonna tojja sobola basanyusa. Sijja gamba nti oyinza n'obutasobola, tosobola. Kwa Katonda kyeyateekawo kyekyo kyerabira ddala nti kisoboka. Olaba obeera n'omu n'akufuukira akayinja mu ngato, sigamba wange batunyumiza, naye kyolina okuba nga otegeera gwe ssebo bannya bampuliriza. Tugoberere Bayibuli, tuleme kuyitirako ebyo bituweereddwa mu Bayibuli. In fact Bayibuli eraga nti mu ensonga eno ey'okubeera ng'omusajja asukkuluma oba afuna abakyala abalala basukka mu omu, etandikira ddala mu lubereberye essuula ey'okusatu. Adamu ne Kaawa bwe batandika okubeera nga bakkiriza obulimba bw'omusota ne bagaana okugondera Katonda, ebyatuukawo Bayibuli etulaga singa oba osomye Baluumi essuula ey'okutaano olunyiriri olw'12, Pawulo awandiika ng'alabula ku lw'Omwoyo Omutukuvu ng'agamba
nti kaakano n'olw'ensonga eno okuyita mu musajja omu ekibi kyayingira mu nsi era okufa ne kujja olw'ekibi era okufa ne kubeera nga kwasaasaanira abantu bonna ne bayonoona. So ekibi kya Adamu kyatandika okubeera nga kisaasaanira abantu bonna mu nsi. Bwetyo Bayibuli bwetulaga. Ensonga y'emu bw'oba ogenze mu kitabo kya Lubereberye essuula ey'okunoonyerwa 23 Bayibuli etulaga nti omu ku bazzukulu ba Kayini gwe tumanyidde ddala eyatta muganda we ayitibwa Aberi, omuzzukulu we ayitibwa Lameka, agamba nti Ada ne Ziramu mpulirize mwe bakyala ba Lameka. So omusajja yasookera ddala okubeera n'abakyala babiri ayitibwa Lameka mu Bayibuli. Naye ng'ekyo kyonna kyatandika naki? Kyatandika n'ekibi mu lusuku mu ssuula ey'okusatu. Naye essuula ey'okubiri Adamu yali talina mutawaana. Naye bwe tulaba essuula ey'okusatu ava ku ebyo byali biweereddwa ng'omuvuzi yenna yeerabira oba n'ava ku layini ye n'ava ku mukono gwe n'ayingira ku mukono gw'abalala, oba ava mu layini n'ayingira mu layini endala, n'alyandika okuba ng'ateekawo ki? Aleeta akabenje. Ako kabenje kende okugamba nti katandikira ddala mu lusuku era ne kasaasaanira abantu bonna. So kyenjagala gwe otegeere obulungi nti bino byonna nga bigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa, Bayibuli etulaga nti Katonda atunulya ekibi ekyali kitandise okuwamba ensi n'alagira Nuuwa akwate famire bayingire mu kyombo. Bayibuli etugamba nti n'akuuma batabani be wamu ne bakyala ba batabani be ne bayingira mu kyombo. Naye newankubadde Katonda yasaanyawo ensi n'amataba olw'obujeemu n'ekibi ekyali kibukadde ensi, Bayibuli etulaga nti no amataba tegasobola kubeera nga gammalirawo ddala ekibi ekyo, newankubadde amataba ago wamu n'ekyombo birina ensonga enkulu gye bisonga ku ebyo ebintu ebigenda okuba mu biro eby'oluvannyuma, ng'omuntu yenna anaasangibwa nga tali mu Kristo waakufa. Ate era ng'abantu ebattibwa olw'obujje mu biro bya Nuuwa, era mu ngeri emu abantu bagenda kuyibwako omuliro mu biro bino eby'oluvannyuma nga Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu onyerwe 10 bw'ekinyweza. Singa otunuula bulungi, Bayibuli etulaga nti oluvannyuma nnyo Katonda era akwatagana n'omwami ayitibwa Aburamu mu ssuula ey'e12 ng'amulagira nti va mu nsi yannyo. Bw'amugamba nti va mu nsi yannyo, amugamba nti giveemu era n'akutwala mu kifo eky'enjawulo, n'akufuula eggwanga ery'amaanyi, n'akuwa omukisa era n'afuula erinnya ly'okubanga ly'amaanyi era onaabeera ow'omukisa. Olwokusatu n'awa omukisa abo abakuwa omukisa era n'akolimira abo abakukolimira, era mu ggwe amaka gonna ag'ensi mwe ganaaweebwa mu omukisa. Ne Ibulayimu yennyini Bayibuli etulaga nga tannayingira mu ndagaano ey'okuyiwa omusaayi ne Katonda ebe eyalabika mu ssuula y'e17 eya Lubereberye. Mu ssuula y'e15 ne 16 tulaba nti Ibulayimu yennyini yatuuka ayingira ku ddaala ery'okubeera nga agondera eddoboozi erya mukyala we, kubanga newankubadde yali agambiddwa nti ajja kubaako ensigo Katonda gy'anajja mu ye okubeera nga agazi ekyo kyali atandise naye. Bayibuli eraga nti emyaka egyagendera nga tebalaba kisuubizo ekyo nga tekinnatuukirira, omukyala awa ekirowoozo omwami ng'amugamba naye ate wano waliwo omukozi wange ayitibwa Hagali, sikiinaamu mutawaana gwonna, wabula osobola okumuganza mu ngeri emu oba endala n'osobola okubeera nga weefunira ensigo. Singa nfa nga sikuwadde amusika mu ngeri emu oba endala, kola ekyo. So Ibulayimu yennyini aviira ddala ku kigambo kya Katonda ekyali kimuweereddwa lubereberye, n'awuliriza eddoboozi erya mukyala we. So kye tugenda mu maaso n'ozuula, buli muntu yenna oba buli mwami yenna mu Bayibuli eyatandika okuganza omukazi oba abakazi abalala okwawukana kw'oyo omu gwe yali ayina, abo bonna abaakikola tekyali kiragiro kya Katonda. Bonna baakikola mu bujeemu, naye Katonda si yabagamba okuba nga bakikola. Ekyenjagala obeere ng'osimbako essira Katonda kye yalagira n'omuntu kye yeegunjizaawo. So abantu bano ebintu bye baakola eby'okubeera nga batandika okuganza abakyala abalala tekyali kiragiro kya Katonda, wabula yabalekerayo
mu bujeemu bwabwe era ebyo byennyini okubalekera mu bujeemu bwabwe newankubadde abasinga battibwa bayibuli ensonga lwaki mu bakolinso ekisooka 10 olwokutaano okukkirira wansi etulaga nti ebyo byonna bye baakola byawandiikibwa ng'ebyokulabirako eriffe obutaddamu kukola kintu kyekimu bo kye baagenda mu maaso n'okukola. Era ensonga eno teyakomawo. Tulaba bw'otunuulya obuwangwa obw'edda mu biro ebya bayibuli abantu abataalina nnyo ssente mu ngeri emu oba endala abantu abo baagondera ekigambo eky'okugamba nti omukyalo omu yali akola ki abamala. Wabula tutegeera nti mu buwangwa obw'enjawulo abantu ababanga ne ssente nga mu ngeri emu oba endala nga bakabaka basinzikanibwanga n'abakyala nga bangi kubanga omuntu yali talina ssente ziri awo nga ziwerako nga talaba nsonga yakufuna mukyala mulala gwetasobola kubanga alabirira wamu n'abaana be. Naye abantu abaabanga bakabaka era ne kaakati we biri abantu ne madini gaabwe ge balina ag'enjawulo agatagondera ebyandikwa gagamba kimu nti munnange nze bati ekitabo kyaffe ekitugamba nti kasita obeera ng'osobola omulabirira tewali mutawaana. Naye bayibuli yo ffe tetulina kyawandiikibwa mu bayibuli kigamba no kasita obeera ng'osobola omulabirira. Lwaki? Katonda yatubeezawo, Katonda yatulabirira era ye kitaffe ow'omu ggulu. So bayibuli eraga nti empisa eyo neetawuka neerabikirako ne mu bulamu obw'omuntu ayitibwa Yakobo. Yakobo alina Liya alina ne Laakeeri naye ng'ensonga yonna bujeemu obwo obutalagiddwa Katonda wabula omuntu yennyini okuviira ddala ku ebyo byakola ki ebyasookerawo nnyini ddala. So abamu beekwasa ensonga ey'okubeera nga omuntu singa yali tasobodde kuleka mwana oba musika baali basobola okweyambisa muganda we kati yali nsonga ndala kubanga oli olwedde yali amaze okukola ki okufa. So ebintu no tulina okuba nga tubyekkaanya bulungi. Naye ate ne mu biro ebyabalamuzi birabikiramu abantu okubeera nga balina abakyala ki bangi. Naye ekitabo ky'abalamuzi kirina essuula ez'enjawulo ezinoganya bulungi kino abantu ebiro bya Yoswa bw'amala okuvaawo abantu ne bayingira mu biro by'abalamuzi abantu ne batandika okukola nga bwe baali bakola ki bwe baali baagala mu maaso gaabwe nga bakola ebibasanyusa. Nekyenjagala ate era otegeere ekikulu ennyo ssebo oba nnyabo ampuliriza kyenjagala okubeera nga nnoganya bulungi oba nga nteekako omulaka. Kyenjagala otegeere kye tutegiddeko ddala ekituufu kiri nti bayibuli eraga nti omukyala omu yagwanidde okubeera nga wa mwami omu era omwami omu yagwanidde okubeera nga wa mukyala omu nga bwe twakirabye mu Lubereberye 2:24. Naye ne tunyweza ensonga endala egamba nti ekibi bwe kiyingira mu ssuula ey'okuna tulaba ng'empisa z'abantu zitandika okuddirira nga ziddirira ddala okutandika ng'abantu baviira ddala ku ekyo ekyasimbibwawo okuviira ddala mu ntandikwa ne bagunjawo amakubo agaabwe amalala. Twogedde ku bantu ab'enjawulo okutandikira ddala nga tutumye omuntu nga Ibulayimu naye yennyini yawuliza eddoboozi ly'omukyala we ne yeegatta ku Hagali n'azaala omwana ayitibwa Isimayiri. Era olunaku olwaleero kyowulira ekiri Abapalesitayini kyowulira ddala nti abantu abagenze maaso n'otigomya Abayisirayiri beebo abaviira ddala mu Hagali abaviira ddala mu Isimayiri. Naye ekintu ekyo kyatandika lwakuba abantu babiri bagenda mu maaso ne babeera nga bakola ki abekkiriranya. So paka kaakati singa abantu tebayigira ku nsobi ezaakolebwa wakati wa Ibulayimu ne Sarai ku ekyo kyolaba ekiri mu Middle East entalo eziri wakati wa obwenjo obw'enjawulo obw'ekisiraamu obugenda mu maaso n'okulwanagana n'eggwanga Isirayiri wamu n'amawanga ag'enjawulo ojja kubeera nga muganda wange twetegereza bulungi ki ensonga. So ebintu bino bikulu nnyo nnyini ddala byakubanga bitegerebwa era oba oyagala tega nti Katonda ekintu kino teyakisiima osomera ddala ekitabo Samwiri ekyokubiri essuula 12 olusookera ddala. Bayibuli eraga nti Dawudi ng'amaze okwenda ku muka Ureya Katonda amusindikira nabbi Nathan ajja gy'ali ng'amugamba nga amunyumiza emboozi egamba nti Katonda n'atuma Nathan eri Dawudi n'ajja gy'ali n'agamba eri kabaka waliwo abaami babiri mu kibuga kye kimu omu nga mugagga omu nga munaku. Kati omugagga akikkirira Dawudi ate omunaku n'akikkira Ureya. Bayibuli etulaga mu Lwokubiri omusajja omugagga yali mugagga nnyo ng'alina endiga nnyingi n'ente nnyingi olwokusatu. Naye omusajja oyo omunaku yali talina kintu kirala wabula ng'oggyeko akaliga ke akamu era yali akakuza bulungi ng'akalabirira
nga kamugwa ne mu kifuba nga kalyanga omwana gy'ali era nga kalira mu ssuwaani ye kanywera mu kikopo kye. Olwokuna naye oluvannyuma nnyo awo ne wabawo omutambuze eyali atambula n'ajja eri omugagga. Omugagga n'agaana okwerekeza kwemu ku nsolo ze okubeera nga aziwaayo ng'ekyokulya eri omugenyi we. Bayibuli egenda maaso n'egamba wabula n'akwata ensolo yoyo emu omusajja omunaku gy'awaayo ng'ekyokulya eri omugenyi we. Bayibuli egamba mu Lwokutaano Dawudi n'ameruka obusungu n'anyiiga nnyo n'agamba kino tekigwanidde nga bw'ayogera nga Katonda bw'ali omulamu omusajja oyo akikoze mazima ddala wa kufa. Dawudi agolokoka mu busungu naye nga tamanyi nti luno olugero oba emboozi eno yali esonga kwani ku ye mwene. So kyenjagala obeere ng'otegeera mukwano gwena awuliriza. Bayibuli eraga nti mu ngeri emu oba endala okuviira ddala ku bino bye tuli okusoma, Dawudi yeggala oba aganza ayenda ku mukyala wa Ureya. Ureya yalina omukyala omubwati ayitibwa Bashiba. Dawudi yalina abakazi abalala, abakazi ba Sawulo bonna Katonda yabamuwa. Naye Bayibuli kyetuyigiriza wano ekikulu kyenjagala otegeere nti bano abakazi abangi omuntu bayagala okubeera nabo mu ngeri emu oba endala tebalina ngeri yonna gye balaga nti omuntu newankubadde alina abakazi abangi asobola okumatizibwa, kubanga n'ow'abakazi abangi nga Dawudi era n'abangi baali tebakola ki, tebamumala. Kyova tugamba nti emmeeme yaffe oba emmeeme zaffe ziina kunywerera ku Yesu, si bintu bitwetoolodde. Teriyo bugagga, teriyo bakyala, teriyo baami, teriyo mamotoka, mayumba, mataka, manyonyi, baana bisobola kwenkanika na Yesu. Singa tukwata ekino kyonna ne tukigatta ku Yesu, tugenda kutuuka nga tetufunira ddala kumatizibwa. Kati ku nsonga eno ey'abantu abaagala okubeera n'abakyala abangi, ensonga eno eddibwamu ddala bw'otunira obulamu obw'omusajja ayitibwa Dawudi nti n'abangi be yalina tebaamumala. Y'ensonga agendera n'ayigga omukyala omu w'omusajja omunaku amugatte ku bangi b'alina okubeera nga atuukiriza oba anoonya okumatizibwa. Okumatizibwa okutuufu ssebo bannya bampuliza kuli mu Kristo Yesu yekka. Kyova olaba ekibi kya Dawudi kino ate kirabikira ddala nga kibi nnyo mu bulamu obw'omwana we ayitibwa Sulimaani. Bayibuli etulaga nti Katonda yawa Sulimaani amagezi ag'amaanyi ennyo nnyo nnyini ddala, ng'era mu biro byaffe eyamusukkuluma mu byo Bayibuli etugamba ye Mukama waffe Yesu Kristo. Naye kisinga okuba nga kikwewuunyisa nti omusajja oyo ku magezi gonna gena yalina abakazi 700 ng'ogasseeko n'abayambi b'abakazi be 300. Kati abo abakazi 700 ne baali be yaganza abaali abayamba ku bakyala be 700 bonna wamu be bakyala 1,000 okubeera ne bannazaala 1,000 bassezaala 1,000. Bwebo obusirusiru bwa Solomooni we bulabikira. So mu bufunze mu Bayibuli oba weetegereza Sulimaani ono amagezi ge galabikira nnyo mu ebyo byawandiika. Bw'osoma ekitabo eky'engero mu buwulizi olaba amagezi. Kale katuyimirire ku ngero ne mu buwulizi, amagezi ag'ekitalo. Naye singa oba wekkaanyiza Bayibuli toyina bw'olabira ddala amagezi ga Sulimaani mu bulamu bwe bw'engeri gy'abutambuzaamu, toyina w'ogalabira ddala. So y'ensonga lwaki nemera ku nsonga ya Pawulo gy'agamba mu Bakolinso 1:10 nti bino byonna byawandiikibwa bibeere byakulabirako erife ab'oluvannyuma, tuleme kuddingana nsobi ze zimu. Sulimaani yennyini awandiika agamba yatambula mu bakazi ab'enjawulo naye bonna yamaliza agamba bonna kye kimu. Kati waliwo abalala abaagala okuvumbula nga Sulimaani nga bagamba kye yatuukako nange kye njagala ntukeko neetegere si yantegeerera, kubanga tulina olulimi olw'abantu agamba nze saagala muntu kuntegeerera. Bayibuli yetutegeerera. Bw'ogamba nti Bayibuli tekutegeerera ogenda kwesuula mitawaana ekitagenda kukosa bulamu obwokka obw'omubiri wabula n'obulamu obw'omwoyo. So ebintu bino kyova olaba endagaano empya bwe tusongera ku bantu bano ab'endagaano enkadde tebatuwanga byakulabirako eby'empisa ennungi, ebatuwanga ebyokulabirako eby'abasajja ab'okukkiriza. Soma ekitabo kya Bebulaniya 10:1 ekulaga obulamu bwabwe
engeri gye baali abakkiriza ne balekawo ebintu eby'omuwendo ne balekawo kino ne balekawo ne kiri ne bagoberera Katonda. Naye bwe kituuka mu mpisa zaabwe Bayibuli tetulaga nti empisa zaabwe tulina ozeeyambisa mu ndagaano eno empya okuba nga tukola tutya nga tuzifuula ekitundu ku bintu bye tugwanidde okugoberera. Pawulo alambika bulungi ensonga mu bitabo eby'enjawulo Bakolinso ekisooka 6:9 mpaka 10 ng'ayogera ku nsonga yemu ng'akulaga nti omuntu yenna asoma bino aleme kulimbibwa ng'agamba atya. Singa osoma olw'omwenda egamba nti temumanyidde ddala nti abatali batuukirivu tebajja kusikira bwakabaka bwa Katonda. Nalokoka lwa kisa neebaza Katonda. Befeso 2:8-9 tulokolebwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza. Naye jjukira mu masekkati g'okulokolebwa olw'ekisa kuyita mu kukkiriza Bayibuli etulaga kiki tuli mu Kristo na ngeri ki gye tulina okwanukula. Kiki tuli mu Kristo n'engeri gye tulina okukola ki okwanukula. Kasita omala okwezuula ki ky'ofuuse mu Kristo Yesu, ekyo ky'omaze okuzuula kirina okulabisibwa mu ki? Mu nneeyisaayo, mu ntambulayo, mu nkola ye y'ebintu. Lwaki? Kubanga Peetero yennyini Peetero ekisooka essuula ey'okubiri olunyiri olw'omwenda ewandiika ng'egamba nti mmwe kaakano muli ggwanga ddonde abantu abatukuvu aba Katonda abalondeddwa okugenda mu maaso n'okulangirira okutendezebwa kw'oyo eyabayita n'abajja mu nzikiza n'abateeka mu kitangaala kye ekyenjawulo. Ffe tetukyali baana ba kisikiza, tuli baana ba kitangaala. Kati omwana ow'ekitangaala singa atandika okubeera nga yeekwanaganya n'enzikiza gye yaggyibwamu, awo wabeera obwangu, wabeera obuzibu. Tuggiddwayo tulufuuke ekyokulabirako eri baali be twanywanga nabo, be twayendanga nabo, be twalabanga nabo firimu ez'obukaba, be twakulanga n'ebintu eby'obukaba nga bagamba nti gundi oyo bw'aba yakyuka nga mumanyi bulungi twatambula naye, waliwo ekyenjawulo ky'alina kye siina kye ŋŋwanidde okufuna. Y'ensonga lwaki bwe bava e Misiri Bayibuli enoganya bulungi ensonga ng'etulaga mu kyamateeka essuula ya 20 ng'etulaga nti Katonda mwene takyusangako kigambo kye, agamba nti you shall not commit adultery. Ensonga y'emu eddibwamu bw'otuna ekyamateeka 5:18 ate bw'osoma ngero 6:32 egamba musiru nnyo oyo ayingira mu bwenzi kubanga bwebaka mu kifuba ky'oyo omukyala obanga eyeetaddeko omuliro mu kifuba kyo. Naye abantu bino babifaako tebabifaako. Bayibuli ebigaana negamba tebiina kukolebwa. So wekanye bulungi ebyawandiikibwa tebiina kakisa konna kebiwa muntu okugamba nti omusajja agwanidde okubeera n'abakyala oba abakazi abangi abasukka ku mukyalo omu. Mukyalo omu yoyo Katonda gwe yatondera omwami oyo omu Katonda gwe yatondera omukyalo oyo. So buli yenna kaakana mpuliriza ng'olina gye weebakiriza eyo olina obwenzi bw'olimu eyo, kwano vaayo mangu, essaawa etambula. Gwe nange essaawa yonna tukyasobola ova mu mibiri gino, naye kyawa ekibi. Emmeeme yenywerere ku Yesu. Yesu yekka y'amatiza. Ebintu byonna ebitwetodde tebimatiza, tubikozesa naye tebiina tukozesa. Nkiddamu, tubikozesa naye tebiina tukozesa. Sobola okugamba nti njagadde ennyumba nenkola nenjifuna, ennyumba eyo nsulamu nsule, n'ennyumba eyo ne bateriiwo nsobola okubeerawo. Naye bw'otandika okugamba nti sobola kubeera paka nga nfunye kino, olwo otandise okuwaba, osukkuluma wewandikomye. So Bayibuli eraga ne mu biro byennyini eby'endagaano enkadde Katonda okulabula kwe yawa bakabaka. Singa otuna ekyamateeka 17:14 Bayibuli egamba nti bwe muyingiranga mu nsi eyo Katonda gy'abawadde ne mubeera nga mugitutte, munaabeeranga eyo era munaasimba kabaka mu mmwe oyo Katonda gw'anaabawa. Munayagala okuteekawo kabaka mu mmwe nga mwagala okufaanana ng'amawanga amalala. Kireyo kye tulina abaweereza aboogera ng'abamawanga amalala, abaweereza abatoogera olulimi lwa Bayibuli. Wano juzi ntagali abadde mawulire nga waliwo abeeyita abasumba bagamba bameka abatakikolangako. Ekibi kirina okwogerwako. Tetulina kubiikirira kibi nga tugamba bameka abatakikolangako. Era n'oyo Katonda Kristo gwe yagamba nti no bameka abatakikolangako yamaliza mugamba toddayo mu ekyo ekibi kubanga ekirala ekikyamu kijja kutuukako.
so nga tugamba nti waliwo n'abalala batannabakwatibwa nga babikola ekibi tulina okyogererako ddala nga tugamba nti ekyo kibi ssebo bannyabo ekyo tekikkirizibwa wabula kisolo sigaza mitima gyaffe kwe kusonyiwa oyo abakikwatiddwamu oyo akyenyigiddemu kubanga ffenna tukyambaddeme tukyasobola okukola ensobi ze ezimu naate tetulina kukibikira nga tugamba atakikolangako okusonywa bayibuli tugamba tulina okusonywa naate tetulina kubikirya kibi kino tulina okugamba ekintu ekyo kikyamu era omuntu talina kudda katuuti konna talina kgenda walala ebintu ng'ebyo so kubanga biweebuula lwaki kati oyo bwakikola kirabika ng'ekintu ekikyamu kubanga amazima amatono agamanyikiddwa mu bo abakkiriza byakkiriza gagamba nti ekyo tekikkirizibwa naye kati ekintu ekitakkirizibwa bwe kifuuka embeera ey'obulamu ng'abantu babyewaanira mu bwaniza gamba ebyengera bya Allah byonna Allah bituteera wano tubyeyagaliremu bannange bw'oba tobyagadde ani agenda obyagala ezo zonna njogera za kubula abo bonna babyogera olunaku lwe baliddamu okutemya amaaso ng'amaze okuva mu mubiri guno ogw'ensi bajja kutandika okubeera nga bagambira ddala lwaki twakola bye twakola so mu kumaliriza kyenjagala nkulage olunyo lw'15 mu kyamateeka 17 lulambika bulungi ensonga nga lugamba nti tookole mu ngeri yonna temuteekangawo kabaka yenna mu mmwe katonda gwatataddeewo wabula munaalondanga oyo okuva mu baganda bammwe ne bubeera bufumbo mufe abaalokoka tetuwasa wabweru w'ekkanisa tuwasiza ddala mu abo bannaffe bino mu kristo yokka gye kisoboka n'owasa mugandawo oyo gwogamba n'oyo sister mu kristo ositegeera tebisoboka mu nsi bisoboka eno mu kristo bayibuli egenda mu maaso n'egamba era temuteekangawo mugwira waliwo kaakati ababivaako dda agamba nze ye mukyala antegeera omukanisa bakolemye baganya okutegeera oyo anaakutegeera linda migojo olw'16 but he shall not multiply horses era n'ekirala katonda kyegatako kabaka teyeegonjezanga mu kubeera nga yeekuŋŋanyizaako endogoyi ennyingi kubanga endogoyi mu ndagaano enkadde zaategeezanga byakulwanyisa amagaali amangi zibasanze abeesiga amagaali gaabwe amangi zibasanze abo abeesiga obugagga bwabwe zibasanze abo abeesiga abakyala baabwe abangi bayibuli tebikiza kabaka litalina kubeera na ndogoyi nyingi kabaka litakkirizibwa mu ngeri emu oba endala kwekuŋŋanyizaako bakazi bangi kuba balina obusobozi obukyusa omutima gw'ono omuntu bye byatuuka ku Sulimaani abamuwabya si balala bakyala buli mukyala gwe yafuna nga alina byakkiriza ng'ate byakkiriza ayagala babiweereyo saddaaka babizimbire eminaala babizimbirewo ebyoto bwato n'ava ku mulamwa n'awegendera ddala kubanga mu kubaagala ennyo baatwala mutima ne bagujja ku Katonda bayibuli eraga n'ekirala ekikulu nti era ebyo tabikole okubeera ng'aleetera abantu okukyuka okuddawa e Misiri era bebigamba tiyekuŋŋanyirizangako feeza oba zaabu kino kitegeeza nti obwesige bwaffe tebulina kubeera mu bintu ebitutwetoolodde oba feeza oba zaabu obwesige bwaffe bulina kuba mu Katonda yekka jjukira gwe nnyabo oba ssebo ampuliriza bwe twatandikidde ddala nti bino ebyabagaanibwa era baabikola kyava Pawulo ajja mu ndagaano empya olw'Omwoyo Mutukuvu n'agamba ssebo bannyabo bino byawandiikibwa eri mmwe obutaddamu kukola nsobi zennyini ze baakola ekyabaleetera okufa kijja baleetera nammwe okufa alina amatu wulira bufunze njagala ogamba nti no ensonga y'omwami kubeera n'abakyala abasukka mu omu y'emu ku ngeri abantu gye beegonjirizaawo eyeegaana ebyawandiikibwa eddibi ebyawandiikibwa eva ku mulamwa gw'okutondebwa okw'olubereberye ne batandika okubeera nga bayikolera ebyabwe tekikkirizibwa era omuntu yenna akikola ali mu bumenyi bw'amateeka ensonga lwaki Bakolinse ekisooka 6 paka 10 enyweza ensonga y'emu ku bikkulirwa 28 enyweza ensonga y'emu Bagalatiya 5:16 paka 2 enyweza ensonga y'emu Befeso 5 paka 10 enyweza ensonga y'emu bogateko ne Bakolisaayi 3:5 paka 9 enyweza ensonga y'emu so nyabo oba seba mpuliriza ng'oliyo nga tolokokanga oliyo weewananize akizo oliyo weewana n'abakazi b'abangi ogamba nti ninayo mukyala muto asooka mukyala muto owokubiri mukyala muto owokusatu oli ku baana b'abendi obazanyirako
oli ku bakyala b'abalabe bwabba gugamba muno oli kunyumirwa bulamu kubanga olinayo ogulimo gw'okola ogw'amaanyi. Ssebo njagala okugamba oli mu kibi. Lokoka olunaku olwaliro lw'owulidde obubaka buno, wennenye ebibi byo okkirize Yesu akukyuse. Si bwe bulamu Katonda bwe yatutondera okuba ng'ensolo. Bw'oba ekyo tosobodde kubeera kyakulabirako eri abaana bo, eri abantu b'omu famire yo, kati abaana bo abolooza banaaba batya enkeera. Bajja gamba taata baba yakikola kyali kirungi, kiŋŋwanidde okuba nga kikola kya nga nange nkikola. So tewaliwo okumala biseera. Kristo yafa omulundi gumu tagenda kuddamu kufa. Kasita ogamba nti tolokose, tolinayo saddaaka ndala okuggyako ng'osazeewo okugenda mu geyeena ozikirire ng'oyokyebwa lwa bujeemu bwo. Nayinza kyenjagala okugamba Kristo omulimu yagukola era aboonoonyi bonna abayita mujje gye ndabako era bazitowereddwa nange n'abawummuza. Yafa, bw'amala okufa n'aziikibwa, olunaku olwokusatu n'azuukizibwa okuva mu bafu, kaakano atudde ku mukono ogwa ddyo agenda okoma okulamula abalamu n'abafu. Onaasangibwa oli ku luuyi lwe oba onaasangibwa ku ludda olw'embuzi. Kusalawo mangu leero ng'obudde tebunakuyitako olokoke. Njagala okugamba nti ekyo kye kintu ky'ogwanidde okukola era nkwagaliza ekiseera ekirungi ng'olowooza ku bintu bino ebyogeddwa.